Bayingini okuva mu ggwanga lya China batadde amagezi mu kuzimba entindo nga kati tekikyabeetaagisa kumala myaka na myaka nga bazimba olutindo ne bwe luba luyita mu nnyanja oba mu ssemayanja. N'ejjo ly'abalamu baavuddeyo era ne bayiiya ekyuma ekizimba entindo nga mu ssaawa 36 olutindo luba lusobola okukozesebwa ttani 1,300 oluba luwedde. Ezimu ku ntindo China zezimbye ezanaamiriza ennyonna lwe lwa Saiwan Bridge olusangibwa mu kibuga Beijing. Olutindo luno lweyambisibwa emmotoka obukadde 2 era olutindo olw'obunene bwe bumu lusobola okuzimbibwa mu ssaawa 48 luba lusobola okukozesebwa n'abantu ab'olukale. Ekyuma eky'ekika kya SLJ-9 kyavumbulwa kampuni ya Belgian Wowo Joint Machinery Company kirina obuwanvu bwa mita 98 n'akatundutundu kamu ate nga kizito wa ttani 508. Kino kyongedde okugonza emirimu gy'abayingini abazimbi b'enguudo mu China. Wabula wano mu Uganda ebyuma eby'ekika kino bibadde tebinnatandika kukozesebwa newankubadde enguudo zimwasanjala omuli Entebbe Express Highway ne Northern Bypass zikoloba China. Bikukungaanyiriziddwa Basirika Sarah ku Kingdom TV amalindirire. This is Kingdom TV.